in first half of this game. Yes, there are even those. Omujja mu lusero upcoming. Is so upcoming. Naye anyenye kuwatu. Kayimba bukanonye kaka mpola Ivan Kedema. Katulabe wano. Pagulesenga gwa munyonyi wano. Wabula omupiira tebinnagwa goalkeeper akonyemu. Bagenda kuba Uganda omupiira bagamba nti waliwo ensobi ekoleddwa. Egatto ziriga egatto naye gye kiggwera Uganda yagala buwaguzi. Mpira bagulese wansi wano banafa ba South Sudan ne bagulonda nga bwe guzze ne gujja wansi nsi wali abadde Geoffrey Nyeko Okello asambira club ya Athlone City Soccer mu Australia ne bagumujjako ne gugenda bugezi wabweru gondo kasuke diba lya Uganda Cranes bali muwongedde wano alina kulirowooleza nnyo kuliteeka mu ntabwe wano gwa mitwe South Sudan yatusinze ddo ogwe gy'omu bbanga egyo balesa omupiira n'aleyinga wano kati ogenda kulira kopola Kukubye ekikondo wano. Abadde mukubye grass cutter. Even wansi mu namba 11 ye musambi Faruk Mia. Faruk Mia y'omu ku basambi abatera okukuba goal ezisalawo. Katulabe wano. Atadde Halidi Lwaliwa mu basambi bonna omutenesi Jonathan McNistry agenda kwebaza Katonda mu buvune nvubukano nadi mu kibi bwe yafunye. Halidi Lwaliwa. Wano omupiira dakika ekenda ekiwedde Uganda ekubye South Sudan egoal emu ku bwereere. Omuzannyo ono Halidi Lwaliwa yakoze difference muzannyo guno.